Wali obaddeko mu bulamu bwo n'onoonya omuntu gw'oyagala okwegatta naye mubeereko kye muyisaawo. Bwe njogera okwegatta n'omuntu sitegeeza bino byakwegatta ku bya mu kitanda, wabula ntegeeza obwegassi, okubeera nti onoonya omuntu ng'oyagala ogatte amaanyi go n'agage, mubeereko kye mukola. Mwasizeyo mutya? Mwasiibeyo mutya? Abatuuze ba ttiimu Deep Mind, abatuuze ba ttiimu Hakim Cakes and Decor, n'abatuuze ba ttiimu Great Opportunity, mugamba mutya? Buli kaseera mumpulira nga namusa ku ttiimu zeezo mwe mulowooza mpisa bivvulu ebyokujja wano n'ensooka namusa ku ezo ttiimu. Ke kaseera nno olwaleero twogere ku maanyi agali mu ttiimu. Vidiyo y'olwaleero gye tugenda okukola egenda kukwata ku kintu ekiyitibwa obwegassi, partnership. Nga mumala okwegatta mumala ne mukola kye muyita ttiimu, ne mugamba nti ffe ttiimu bweti twegasse tubeereko ensonga gye tuggusa. Gwe emirundi egisinga ekintu we twogera ku kigambo obwegassi, oba onoonya mukazi gw'oyinza kwegatta naye, oba onoonya musajja gw'osobola kwegatta naye. Naye wali obaddeko awo nga toyagala mukazi oba toyagala musajja, naye ng'onoonya omuntu gw'osobola okugattako, oba oluusi gw'oyina ky'omanyi naye ng'ate ye ayina ensimbi z'asobola okugattako ekyo ky'omanyi, ne mubaako kye mukola. Ngera woolaba nti woba onoonya okubeera mu laavu ennungi oba onoonya okuzaala, osooka kunoonya omu ku sex partners okusobola okubeera nti mubaako kye mukola. Golooza eyo combination tosobola gizza ku the other side ne mubaako kye mukola, oluvannyuma n'osobola okubeera nti mu balancing life. Ne Katonda teyali musiru okubeera nti yabakkiriza mubeere nga gw'oba onoonya okuzaala ojja kunoonyayo munnoowo muzaale. Singa Katonda kigambo bwegassi yali takitegeeza maanyi gaakyo, Katonda mumanyi amaanyi agalina, yandikuwadde eggwe n'osobola okubeera ng'ozadde nga tolina muntu gwe weegasse naye, n'osobola okuyimirizaawo omwana. Naye olaba akugamba nti gw'obeera nga oyagala kubeera nti oyagala kuyimirizaawo omwana, oyagala kuyimirizaawo obufumbo bwo, noonyayo omuntu weegatte naye musobole okuyimirizaawo obufumbo. Golooza lwaki ezo kemiko oba puroguramu eyo oba formula eyo togizza mu byenfuna? Kim Hakims ntumbudde akapeesa kashiri kanyige kasooke katuuke ku maximum. Nawo mu Campbell webale nnyo okwasaganya bintu bino, ebyuma mbiraba bitambulira ddala. Wilbur Wiltons naawe webale nnyo okubeera nti wires ozisabukulula bulungi okubeera nga zikasuka amaloboozi gano eri abatuuze. Ezo ze ttiimu ze twogerako okubeera nti tubatuusako puroguramu zino. Muyinza okubeera nga mundaba wano mwe ne mulowooza nti byonna nze abikola. No, waliwo abantu abali emabega abakola ebintu ebyo okulaba nti nno bino ebifaananyi bibatuukako. Ekibuuzo, gwe oba olina kyoyagala okukola okikola n'ani? Abo abali emabega be tutalaba okubeerako nti gwe olina kyoteeka ku ngulu kye tulaba, oba gwe olowooza buli kimu gwe onookikola? Onoosobola okubeera ng'olina kyotuleetera ku sowaani ng'ate gwakyefumbidde, gwakiguze mu katale, gwaleese ssente, gwakoze buli kimu. Gwe olowooza obwo obudde bunajja wa? Obwo obudde bunaavaawo obukola ebintu ebyo byonna ne ssente ze mumanyi nti zeetaagisa mu buli kimu okubeera nti mukola. Obwegassi, partnership, ye topiki y'olwaleero. Sinsi nti tuyina obudde butono, tuyina ne ssente ntono, ekyo we tugatta obudde bwaffe obutono ne ssente ntono ze tulina kitukoolingisa bwegassi, kubeera nti twegatta wamu okubaako nti tulina kintu kye tuzimba tuyiseewo. Ekibuuzo, gwe wali obaddeko awo?
n'obeera ng'olina mu butuufu ekintu kyoyagala, olina purpose, olina ekintu kyoyagala okutuukiriza, n'ogamba nti sikisobola, nina kuyita Nakyemejje, mpite Kamwege, mpite Joseph, tubeereko ekintu kye tutuusa, tubeereko ekintu kye tuggusa, oba gw'oyagala kubeera nti oyabyekolera. Gw'olowooza okubyekolera olina ky'osobola okukyusa mu ebyo be tunenya nti tebalina kye baatukolera, be batulumya obwavu kati. Gw'olowooza ensobi ze baakola naawe ekyokola olwaleero gw'olowooza olina ky'okyusizzaawo, oba gwe weegomba bintu binyiridde bivuddeyo naye nga weerabidde nti abo abanyirizza ebintu ebyo gye bali emabega b'otamanyi, wabula ggwe olaba bulabi kintu kinyiridde naye nga tomanyi kyaze kitya. Okwegatta kuno kituyambira ddala okukola ebintu ku supiidi mu bwangu, okubeera nga bivaayo bulungi ne binyirira ne byegombebwa abalabi, so nga ate mmwe ababadde mu kiyungu, ababaddeyo emabega nga mubifumba, okubeera nti mubituuka ne mubijjula nga abagenda obbirya bawoomeddwa oba babirabye ne binyuma, naye nga gabadde maanyi gammwe mmwe ababadde mu kiyungu obifumba. Ekibuuzo kiri nti bw'oba olina ekintu ky'ofumba okifumba n'ani? Nze always bwe nzija wano serabira kukoona ku ttiimu yange gye nfumba nayo ebintu zino emboozi ze tunyumya wano ezibawoomera. Gw'obadde okimanyi nti tumala kutuula wano ne tugamba leero tubafumbire ki? Ne tugamba nti egwe twabafumbidde ku mukene, leero katuleete ku ki? Ku byenda ebikalu, leero katuleete ku kino, leero katuleete ku kino. Gw'obadde olowooza nti bino byonna ebibeera wano bijja buzi nti just because nti birina okunyumira? Example eri wano wennyini nti ekintu kyonna ky'ogenda okukola tuula n'emitwe egiwera egisukka mu 2 mu 3 weebuuze tunaakikola kitya okubeera nti kinyuma, okubeera nti kijja kunyumira abagenyi baffe, kijja kunyumira abalabi basobole okubeera nti bakyegomba. Naye gw'olowooza onookiteekamu omutwe ogumu era kijja kuvaayo nga kirina ebintu binnyo ebirala byekiraakinga okubeera nti tekibadde perfect bulungi. Ng'olowooza omutwe ogumu guggusa ensonga. Mu mbeera zonna ze tukola gwe n'osalawo n'ogamba nti nze nja kumalako, really okakasa ku competition yonna eri wano mu ggwanga osobola okumalako nga gw'oli wa mutwe gumu? Kale muganda wange nkugamba nti baako omuntu gwe weegatta naye mu butono bwammwe butya, mutuule mugatte ensimbi, mugatte ssente zammwe ntono ze mulina, mugatte amagezi, mugatte n'obwo obudde obutini bwe mulina, mubeeko ekintu kye mukola ki? Kye muzimba. Baako gw'otuula naye mugatte ebintu ebyo mubeereko ekintu kye muzimba, kubanga abayise ababiri bejjukanya. Golozeza engero baagerangere kugereesanya oba ddala baaziteekawo nga zirina kye zirambulula. Kale nkusaba kwatagana n'omuntu yenna gw'osobola okukwatagana naye, mubeereko ekintu kye mwagala okuteeka ku nnoobu. Sigadde nze Kim Hakims nga mbakakasa nti ttiimu yange gye nkola naye ebintu bino weeri nnyo okubafumbira ebintu bino biveeyo. Great opportunity, big up. Team Deep Mind, big up. Team Hakim Cakes, big up. Okubeera nti twavaayo tubeere nga twekwata wano tusobole okubeera nga tubanokolera ebintu bino bisobole okubeera nga bikyusa obulamu bwammwe, bisobole okubeera nga bikyusa obulamu bwammwe, ne tubeera ne ba key players abali ku ground okubeera nti bambegeka, okubeera nti bankwatira ebyuma bino, okusobola okubeera nti no nze gwe mulabako nzija ne mbakiikirira okubeera nga ntuusa eddoboozi lyabwe gye muli. Akakunukkirizo nga nva wano nti naawe baako gwe weekwatako naye okusobola okubeerako ky'ovuga okiwe abantu bo basobole okukiraba. Otherwise okukolagana obw'omu ekyo tekiriiyo mu bintu bya success, ekyo tekiriiyo mu mbeera z'okukola okubeera nti obuwanguzi onoobeera obufunye. Amanya nsigadde nze Kim Hakims, tusisinkane mu kadda ku lutimbe. Mbaagala nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala.